General Yoweri Kaguta Museveni ayidde ono Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine Mitembo si wa manyo wenu si wa muzannyo ebintu bye alina engeri gy'abitambuzaamu nga n'omuntu kizibu okutegeera kyekiddako kati nno General Kaguta Museveni mutabaniwe mwamanya nti Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine yabateeka mu kkooti y'ensi yonna era omusango munene nga yawaayo obujulizi obusukkira obulala ddala abantu 215 era kkooti y'ensi yonna ICC nekkiriza obujulizi buno. Kati nno obujulizi obulala bwongedde okuvaayo era bwongedde okufunika ebikolobero Museveni akyayongera okubikola. Wano jjo juuzi okukwata Kyagulanyi waliwo obujulizi obwafunibwawo ku kisaawe Entebbe, waliwo ne jjo juuzi mu kugalawo ofiisi za National Unity Platform mu kugaana Kyagulanyi okusabira abo abaasibwa abaatulugunyizibwa abaabuzibwawo. Waliwo abantu bangi abatusiddwako ebikolobero ebinene kati nno gujja bagidde ate kano akazze kalala. General Museveni bulijjo bannayuganda baanyiigadda naye nga banoonya omuntu abatambuza obajja wano okubatuusa ku two-step eddako ng'akyabuze. Kyagulanyi gwe mulimu gwakola era ng'akutula buli kasuwa General Museveni gy'abadde ajja ensimbi gy'abadde ajja obuwagizi gy'abadde ajja amaanyi kati nno apondoose ebigambo bigayeggaye. Njala so tulabe ekyokulabirako akatambi kano tukawulirize bulungi kalimu obubaka obusufu ate nzije tugguse ensonga eno. Nali ntunuulira abantu abo tukola nabo baafuuka momboze forever oba mukamanya akantu ako balogo nnyo abantu abo balogo babayita ba Haiti bava mu kazinga kaali abasireevu bwe babakuŋŋaanyiza ennyo ne babatunda ne Bafalansa ne babakozesa beenunula okuva ku Bafalansa ne babatta manyi babatemu nnyo babatta emyaka 2 egiyise. So emyaka 2 egiyise Haiti we got independence. Naye Haiti is one of the most suffering or one of the best suffering country in the whole world. Wabaddugavu. Naye bwe natunuulira problem yaabwe netunula nekwa comparison ne ku Uganda kubanga Kenya eyo gyemulaba eyo Kenya eyo gyemulaba mu programu ya Museveni okusobola omusajja oyo kati oyo aliko oyo kati president bw'ataddeko Ruto yamugamba nti the best way as a dictator to stay in power olina okuba nti ocontributinga ku nsi. Kakati Haiti manya Kenya yaleese amagye oba yagaleese oba yagenda okugaleeta okustabilizinga Haiti. Naye bw'okola comparison eya Haiti ne Uganda tuli kyekimu kyetuva tubagamba nga bwe nabagambye kusooka nga tutandika tubaga nti temwebakanga ensi yammwe eri mu busibe. Don't give up. Do not give up your country. Kyetuva tubagamba nti what can we do now? Kubanga ffe nga ba analyst twasaba ebintu tebinnatuweebwa n'ebikolebwako. Twasaba freedom charter ya Uganda ffenna tugikole nga a country ne tusaba the Great Lakes conflict tugikoleko ng'abantu bonna bava mu region obutatuuliraawo nga batusenvula batutuuka wali wennyini kubanga we have to bring every person oba buli muntu yenna ali mu kitundu kino ekya Great Lakes region on board of the liberation struggle of our area. Kakati ebintu byengenda okwogerako leero mbadde mbagamba nga Haiti abantu bano baakubwa ensi yabwe neeyonoonebwa ensi yabwe neetundibwa neemogejjingibwa buli muntu n'abivaako kyokka nga balina half of the population eri mu diaspora mu America kati bayongeddeyo n'abalala Canada, France, ensi zonna buli zimu omugaati gye bakola emirimu egisingayo okuba wansi naye ng'ensi yaabwe kinyololo kiri wano kubanga
nze bagamba nga bannange nga tu discussing politics emisana kubanga olwambu wange bonanze politics ne bagamba ne mufeeyo ku nsi yammwe, an opportunity is going to come. An opportunity is going to come. You must be ready to find a solution for your country. Nagati fetutya basajja bodayo hiti bajja kutta bajja kukola temugaa no, but you're in diaspora. Mutyaki get together, make political forums, write white papers, produce documents, make conferences, so that invite participants governments zimulanga zibakwatako, so that you move forward on your country. Nagati fere tulabayo opportunity. Kakati for the last time Haiti ebonye nnyo maodenti Haiti batinganye nnyo baganga bagiwamba bitundu na bitundu mbi nnyo. At last United Nations yayisiza resolution ku Haiti tova Kenya genda ku headinga mission yeyo n'amagye g'ensi yonna. Mumpulize bulungi nnyo kwanza ndi mu international political wingize njaga focusinga kulaba nti omukulembeze waffe ayingira mu bukulembeze naffe tusumulwe naffe tudde mu nsi yaffe nga tuli bulungi. Kubanga bw'olaba nti Kiyingi baamuganya okumujja okumuziiga ng'ate Museveni yagamba nti yayagala bamuziike Kollo. Kale katulinde tulabe. Omanyi batujoze nnyo niyo okutuuka nga bakubiddwako ng'oyo omusajja bakubye owakapiso gwe bamupye n'afuuka bamukubye katono bamukubye akalinda binyita. Mugira mutujoga mubujingo mugira mujoga nona kubakwatako bati bulungi muri nnyonnyoka. Akati mbadde mbagamba nti Haiti yafunye opportunity, but this opportunity eyinza obbayita mu ngalo kubanga they have not solved the political problem and the economic problem of the country to bring lasting peace and stability mu nsi yaabwe. Kyetuva tubagamba bannayuganda naffe abakulembeze baffe temutuula yesu omulimu munene, temutuula ensi yaffe eve mu busibe. Kyetusaba kyekyo ng'ekyali Haiti nti Haiti yafunye last chance okufuna opportunity babadde babalekeredde besse Haiti besse mukavuyo kano. Kati bo abantu bannansi kye bakoze bakiyita bwakale bwakale bakimanyi bakukwata nga gwe mubaaya bakutte ng'oli gangster bakukuba emiggo ne bamala ne bakwokya ate omulamo ne gubulawo ekiro. Omanyi balogo nnyo basezi puga okukyakuba kyanga bali abagiri abagututte bakiyita bwakale ne bagate mutta abantu bammwe. Why don't you find a solution for your country? Kakati United Nations amagye gatwayo bagenda kudisaminga ba gangsters bagenda kubayamba, but bonga bannansi tebafuddeeyo kukola kiki ekyetaagibwa ku nsi yaabwe. Kyetusaba naffe tugamba ngaffe bannansi abava mu Uganda muve mu bino nze eri Muganda ono Munarwanda oba mu kiki oba mu Kiga mu Nyankole mu kibiki. Let's come together. Tuli wansi wa Robert Kyagulanyi Ssentamu kubanga yalina emunyenye, so that we are ready. For us, what we have to do is to move. Netuteebaka netutandika okutambula mu maaso okuba nti tufuna ebintu ebyo. Nabaga kyetusookerako kyetusaba mujja kukiwulira Freedom Charter ffenna bannayuganda otegedde nga propaganda wa Museveni netumukubiddemu Rwanda nabo balina okubeeramu mu conferences zino. Natwagamba nti Freedom Charter erina kuba ratified by the US government, the European Union, zonna nga argument zikyamenyebwa. Kubanga oli bw'anajja ne tribalism we nekakera kamusebe nekagamba tribalism nga tekamukola tekekonoona ensi nefaanana ng'ekinyololo
abantu ke badde bakozeewo obuyimba bw'ettaka babitatuule mwebitatuule twakuba naye ni muganda we Jack twazanyanga ffe neri emuyenga wansi twabbanga emiyembe ffenna sijja bakiga bano bamuwa billions bail out. So akati mbadde mbagamba nti kiki tukola kitu kye tulina okukola ku kintu kino ekya creating jobs ne stability mu Great Lakes region. Ngenda kukwata ku okusooka ku mbalage what we have to do bitulina okuincludinga mu charters zaffe. Mulabe mistakes Museveni z'alina nti Museveni ne mutabani we gwaleeta, they are not the true candidate to stabilize this region. Nja kibalaga olwaleero mu kirabe kino abadde bagamba mukole ki musharinge page yange abaagala okuyiga abalina interest mu politics muyige bulungi nnyo. Njagala tukwate ku educational system ya Muhoozi Muhoozi byalowooza nti agenda kugenda mu maaso nga bafuga eggwanga lino mu ngeri ey'ekimpatiira, kubanga alina akasajja bakayita Kakamukama, kasirikale kali awo kakuba abo bavuga pajero zino mpenkoni ngaguli bezita nga ichuli zo zigenda ewaabwe enguudo nnyonjo eno gye bava okubba myala gikulukuta. The next president of Uganda kali akasajja kali awo Kakamukama mujje mugere ku page yako nkatunuulira akafaawe buli wentunulabika postings nempulani yagaka the next president of Uganda. Kakati njagala otunule monitor ono omulabe, nja kuwa topic ogisome. Parents reignite debate over old secondary school curricula. Mukyala Museveni mu ggulire lino bonna olisoma ojja kulaba engeri gye bagenda okukyusamu curricula y'essomero mu Uganda. Mukyala Museveni gyagenda ogisome n'engeri gyagenda ogifulipinga. Njagala ogisome bulungi, ogisome ogirabe. Bagenda bataddewo n'ennaku engeri gye bagenda okugikyusa, era abantu abalala batabayise nanti gibasomedde mu bulungi mugiraba nabe obaasa ogibasomera kuba mu munaagyesomera. As schools begin to prepare for their respective senior folk classes for what has now been confirmed as the last set of the old lower secondary school curricular exam, stakeholders are yet to resolve the fate of those that might not succeed. Kegamba bano abantu eggwanga lyaffe balifudde, abajja bakutaaka veera ku mugongo nga barefugee balifudde ekyolooni kyabwe. Bale tetulina kwebaka kubanga bino ebintu byonna bingenda okwogerako olwayo bye birina okustabilizinga Uganda, bye birina okustabaliza Great Lakes region. Mulabe mistakes za Museveni ne mutabani we ne mukyala we bye bakola mu ggwanga lyaffe, kubanga ensi awatali musingi gwa kusoma. Twabagamba nti mu people power eyakyagula tugenda kujjawo curriculars zonna ezikwatagana ku Uganda ng'abazungu bwe bazeeko ku reforming. Kubanga Museveni kati bagenda kuteekawo curricula gy'Abachina. Twabannyonnyola mwabadde batugobera tubagamba nti bwe tuba twakustabalizanga n'okukulaakulanya Uganda ne Great Lakes region, people power yasalawo egenda kukolagana ne Western democracies, America, Bungereza, zi Western democracies. Ne mbagamba nti China yagezaako mu reform. Kubanga kino mukyala Museveni bwe kaava ne kagenda mu parliament ng'ekyakulu Kadaga yabagamba nti muyise bwe twakikuba ennyo nga bali mu campaign nti President Robert Kyagulanyi Ssentamu agenda kukyusa curricula agizze wali, kubanga yengeri yokka gye tujja okuva mu kinnya naffe tukulenga ensi, naffe tukulenga ekitundu. Ne kagende wa Kadaga ne bamugamba nti yise eno tujja ku reformingira eyo, yise eno. Kuba bo balina agenda yaabwe ya communism
ne socialism mu Uganda ffe bitatukola nga bannansi era bwolaba omuntu awagira Museveni ng'alina abaana abazzukulu n'awagira Muhoozi n'enkola yaabwe kwakakaamu kama kaagambye nti bagerawo kuteekawo okucreating emirimu small scale industries to create jobs nga heavy industries zaba foreigner small scale abantu abavu batyo banazikola batya egamba bintu byetutajjere tubanyonyola tujja kuteekawo kino ffe twabanyonyola kyonna kakati mbadde mbagamba bwonna osoma eggulire lino ojja kulaba obutali butebeekevu ojja kulaba Reverend Henry Mwanjala, the assistant chaplain of Uganda Christian University, while leading the dedication prayer for the senior 4 class of 437 students at Ndeje School at the weekend, told the students to put their best to avoid repeating the class. Kakati bana anaba batayise baba balina okuddayo emabega mu curriculum empya of which ffe tugamba people power egamba nti bwe tunaba tukyusa systems zino nga tuzizza mu za America kubanga ye way out tetukyalina budde butugenda kwonoona ku kutereeza ggwanga lino tujja kugiwa emyaka oba emyaka abantu banaasalawo kyenabagamba nti abalowooza nti tuli mu kuze kyenabagamba nti ebintu byonna ebinaaba binaasalibwangawo mu ggwanga mu transition y'emyaka 10 ffenna nga bannayuganda tujja kujjanga buli myezi 6 tusalewo kiki tugenda okukola. We as Ugandans, buli muntu avudde gy'avudde ave mu kitundu ky'avudde tuteekewo ekifo ekyo kigenda okukolebwamu constitution n'okutambuza eggwanga kino mukyako kikole tutya ye demokrasiya omungi kuba tulina okuzimba demokrasiya okuva wansi buto netujjamu gasiya wa Museveni netujjamu bino byonna abati omwana omugamba nti amaze okuweera sente za kawereege kitaawe avuga boda maama wa atunda nnyanya mu katale ega bane mutegeera obulumi bwe tuliko mu ggwanga buno nze tubalaga kyevudde nkwata ku education system ngeri tugenda okugikyusa ne byetaaga okugikyusa okusobola creating emirimu mu Uganda ejja namaddala ne mu Great Lakes region okuleeta stability, economic growth, job creation ne security. Kwa bino byonna bana bonna bemulanti bannarwanda bavudde ono kati abayityo be bapya ba investor bapya bana baffe babakutogedde Abaethiopia ba investor bapya kegambo musajja akola ebintu byonna kubanga tagambwako. That is tribalism. Bodo alio kantegeere kajja kuntegeera ka Museveni omanyire erinye bwe ndiyisa mu kamwa kange mpulira okkaaba n'amaziga kakati oŋŋamba atya nti omuntu abadde azimba ku kizimbe afune emitwalo 3 oba asonda mitwalo 5 buli wiiki omusasudde alina okupangisa akazigo alina okugula amasanyalaze oba alina okukola ki kakati asomesezza omwana paka ku senior 4 kakati omwana agudde omwana yandizze mu senior 4 kati alina kumuzzayo mu senior 1 oba engeri curriculum gye banaagireetamu mbadde njagala kugikwatako lwa ne mbadde njagala kukola general summary omwana addeyo awatali ekyo ogudde tuula obulamu bugenze mu maaso manya bufudde kakati kiki kye tulina okukola okutereeza ebintu bino kubanga first of all Museveni babasalako ssente nga nendabye Katumba Wamala agamba World Bank delays effort to fix traditional schools says General Katumba Wamala ntwala tutereeza eggwanga amasomero gano agedda yali mwiri naye World Bank atujjako ssente kakati tunoonya wali kuba badde babba bubbi ssente balina ebizibu byabwe babba wali tuyina okukola ki ffe twabagamba mu people power kino njagala kyobule ku record tuli mu international political wing ba analyst twabagamba nti tugenda kuteekawo the great reconstruction of the country essente zigenda kwewoolebwa
mu nsawo ya America ya government ya Congress yekwata ensawo eya Museveni yakwata ensawo yateekako abantu mu back of esente zodazi ebyo bitugenda okujjawo tubagamba nti ffe tujja kwewola ssente tukwate eggwanga lyonna okusobola okuteeka abantu okukoleza ekisumuzo ekyasa emmotoka buli munnayuganda alina okutandika okukola muvaawo ka mugende mukole tandika okufuna ssente mu nsawo yo mu ngeri yonna gye tugenda okukola kwe kuzimba eggwanga lyonna omulundi gumu abakutte enguudo abakutte amasomero abakutte omuntu ave wano kubanga ekonome bwetu bwelina okustartinga nga tudduka n'ebintu ebigenda okuleeta okustabalizinga eggwanga nga okuzimba factories okuwa abantu ssente okulima okuwa abantu ssente okusuubula nga tutandika okuzimba factories zaffe kubanga eyo programu yokka ey'okuzimba factories major industries ne medium scale at least ekitono ennyo myaka 5 ne wano economy beetambula kakati ekyo nga tukivuddeko njaga tugende ku bintu bya Great Lakes region mulabe enjawukana eriwo mu makati ga Museveni mu East African East African Union bagiyita East African Union mulabe ensobi ezigirimu kutegeera obubi bwa Museveni ate mulabe kiki people power kyeyagala ate tubawe n'example ababe bakola bw'osoma charter ya East African Union ezo passport bagamba nti kati babakwasa nadde ngitunulira bwetu nengitunulira nenga kyokka Museveni musiru mugwagwa omanyi musiru mugwagwa alowooza n'abantu abalala basiru akasajja ako ka Museveni kemulaba ako kaba akakominist akalinga ng'enduweero kati keefuula nti kakayola kasiru kagwagwa kaaganya obuyinza bw'otunuulira engeri gye baakolamu lwaki ndeeta Great Lakes region mu kintu kino nendeetamu European Parliament mugisomeko bulungi nendeetamu ne Great Lakes region mujja kulaba mutawana gwe tuyina European Union be baali beegatta nga bagala okukola European Union ennungi okugistabilizinga okcreatinga emirimu okutegedde bakola a universal system ya education universal system mu European Union bagikola bw'otunuulira Museveni n'osoma curricula ya Rwanda ngenda kusooka ndi ku education system n'osoma curricula ya Uganda n'osoma eya Kenya n'osoma eya Tanzania ojja kulaba akavuyo akali wali twegasse nga East Africa tugenda kugyawo borders tutandike okwekulaakulanya nga education system tuli ku ndala bw'otunuulira parliament engeri gye balondamu ababaka abagenda okurepresentinga ensi zino ne bapulezidenti oba basekretary general era bakosa secretary general mu ngeri ya kikominisiti bakasobola ekigambo ekyo secretary general omanyi ekigambo ekyo sikyagala kukiwulada naye sivuba nti basecretary general omanyi wawe ebintu byesaagala obikolebwa abakominisiti engeri gye bamulondamu akulira parliament ya Great Lakes region n'engeri gye balondamu ababaka banaaturepresentinga mu Great Lakes mu East African Parliament era obuyinza bagamba nti bo be banaalondanga mu rotation tekama Museveni omanya Museveni engeri gye kakola kaleeta ekintu ne kaleeta ekyo ne kakibakuba nega kyekino bw'oba tomwanalayizinze kumutegeera ayinza mwenna obbatwala nti muli basiru kyova nti ffe twatuula wase tumwanalayizinga ne tukakuba Museveni ako kakati bw'otunuulira parliament
European Union Parliament engeri balondamu ababaka n'abagambye nti basooka okukola okutereeza okucreatinga emirimu mu Great Lakes region, tulina okukola ne tulondako ffe nga bannansi ab'omu Great Lakes region tunaakola tutya paalimenti. Ebina birina kukolebwa mu conference wali nga tumaze okutereeza charter eya Uganda, kati tudda ku ya Great Lakes okugistabilize, kubanga bwe tutuula wansi tulowooza nti tulinde. No, we have to be moving. Buli lunaku tekuba tumuvinga kuba bo baagala ffe tubalage. Naye fe tuna abasibe tutunula obutunzi ate tetunula bali nabo abalinda ffe, ekyo tekiba kirungi. Abange naffe tutegeera tusooka okukola okutereeza ensonga, muwagire kino kye tuleese, kye kiriko vote, kye kiriko resolution, kye kiriko debate. Nammwe muze bane mutuwabule, abagezi mutuwabule mu kino. Kati mba motivating, we have to be on the move okukola ebintu bino. Kati otunula Museveni engeri gye yakola nti astabilize Great Lakes region, trade, investment. Kati Kenya yagyewo nti buli muntu yenna alina kati Kenya ava mu Great Lakes region ayingira buyingizi, oba ava mu Africa ayingira buyingizi, jangu okole, jangu investing, jangu okole ki. Ffe twabagamba nti engeri gye tugenda okukola mu Great Lakes region charter erina kuba ng'eya European Union, nga tuli faali nga tugenda kukozesa economic system ki, political system ki, education system ki. Kati ebyo byonna bw'otunula ebya mwami Museveni kifuula nnenge biri biti bye baagala muhoozi bano bakamukama bongere mu maaso. Great Lakes region involving Rwanda, Burundi, Uganda, Kenya, Tanzania, South Sudan, wane Sudan eyawaggulu naye nebaamu, Congo, kubanga tutiko Mozambique. Tukoze tutya ekintu kino tetulina kutuula kuba bw'otunula European Union engeri gye yakolamu ebintu, engeri gye balonda ababaka ba parliament aba European Union, kibasooka okukola okusooka ne kitakola, nga parliament ze zironda abana representinga wali. Nabagamba nti okusabaliza Great Lakes region ebintu byokka ebikyuka, ze citizenship mu nsi, naye tezijjawo citizenship eri ey'abantu abaweebwa, kubanga ekyo bye bitiisa abantu nti oli yajja mu kazuguzugu oba kitaawe yajja mu kazuguzugu mu 56 mu 57 paka 59 abajja mu conflict eyo nga ba Museveni nti wajjako citizenship. Era ekyo tekiriimu, kubanga bwe tubagamba nti bajja kutugoba, bagezaako kugoba ffe. No, tetugezaako kugoba Bannarwanda oba Barundi, tugezaako kutereeza nsi. Kyova tulina kukolebwa ku international level. Obutuuze obuyina, naye twetaaga mazima na bwenkanya. Naye sooli kumujja wano n'ava e Rwanda oba Burundi n'ajja asoma e Makerere n'akyusa erinnya ye Musinguzi, enkya n'omusanga ye DPC kubanga bazimba tusira akuba abantu. Genda okwata Kyagulanyi ne bakwata, genda okole kino, bakuuma nte yaabwe. Twetaaga ffe tetulwanira mazima na bwenkanya ffenna mu Great Lakes region. Kakati ebintu bino musome parliament eya East Africa n'engeri gye balonda abakulembeze baayo, mukwate ne European Union. Twabagamba nti the best way mu democracy, kuba we have to solve these conflicts, bwe tuba twetaaga okucreatinga emirimu. Ate bano basibye kuba banyumirwa, barepinga, babba ebyobugagga ne batwala ewaabwe tebalina gye bakyateeka bya bugagga. Ene waffe bivundu myala gikulukuta. Musome parliamentarians as known as members of the European Parliament, how they are elected. The best way to stabilize this region nga analyst, very simple. Tulina creating ennyumba bbiri
mu Congress kubanga the purpose of that purpose nti okusobola okustabilizinga ekifo kino tulina okukizimba ate tulina okwewola ssente nnyingi nnyo kubanga tusobola zisasula olwa raw materials ne international market gye tugenda okufuna okusupplyinga against China ne Russia ne North Korea kubanga akatale weekali akusupplyinga kubanga China engeri gyefuzeemu ensi gyetwalamu ensi yewambye ensi yegisupplying made in China ffe tulina Great Lakes region tuli mu conflicts ng'ate ffe people power egambe yakyagwe no ffe tutwale akatale k'ensi yonna tusobola okukatwala tusupplyinga n'okukola ebintu kuba raw materials tuziina abakozi tubayina abembi bagyetaaga obugagga tubwetaaga ffe naye bino byonna nga tebinnabaawo nti tuteekwa okuba nti bano gye tugenda okwewola ssente enkumuliitu tuteekwa okubalaga nti tusobola okukola ekintu kino kitya bw'otunula structure ya gavumenti regional corporation government gye baateeka East Africa ba Museveni ne banne oseka n'okuseka teri asobola okubawo n'ekikumi n'eki kubanga kyabwe obukulembeze bwabwe nkya Kagame bwakikwatamu emyaka nga gino kati Tshisekedi kakati Museveni era obuyinza ate bw'otunula ekya European Union engeri gye balonda parliament engeri gye balonda abakulembeze baabwe engeri gye basetinga banking system engeri gye basetinga school system kubanga omwana ajja kuva Tanzania okujja okukola mu Uganda oba Munnayuganda ajja kuva Uganda okugenda okukola Tanzania oba Rwanda oba Burundi oba mu Great Lakes region ng'ensi yonna ffenna tuli mu kunoonya ssente tuli mu kwekolera ssente na bugagga ajja kusoma nga byeyasoma wali school system ya Rwanda ndala school system ya Museveni ndala school system ya Kenya ndala zonto otegedde akati bino bya Museveni bifu tuva nti tulina okuwagira Kyagulanyi naye talina kutuula atuwe kyetumusaba atuwe kyetumusaba nkiddamu atuwe kyetumusaba atuwe kyetukola ki kyetumusaba kubanga akasajja kano kajja kwoza nti mbafotodde ofotodde ani otegedde bino byonna nga tutudde wamu ffenna tulina kusaba mwagala ki nabagamba okusabalizinga zeetaaga nti Kenya Mozambique Uganda Tanzania Burundi Rwanda Zaire bwe tuba n'ennyumba bbiri lower house ne upper house nti okulonda abagenda okukiikirira mu parliament bano ba Museveni be balonda ani addako mu kyabwe kubanga bwe katuweka buzaabuza twateekawo European Union mema twateekawo East African Community ne passport tulina za passport katwegasse naye buyinza bwe babuyina ne bw'ofuna obutunuze musome ekya European Union ojja kutya bano abakulembeze balondewa bantu balina engeri gye babalondamu ate ekyaffe tulina okukirifayina kubanga ekyaffe kirimu eggumba ery'okulietinga emirimu tujjawo tutya obutujju obuli mu kitundu bwajja butya bwajja okusosola abasiraamu bwajja okubatta bwajja okubayifuula abatali bannansi ba mu bitundu tubitereezezza tutya mirimu equal opportunity buli muntu alina okuba bulungi tulina okugyawo kino ono Munnarwanda ono Murundi ono Mukongo ono muki naye nga kiri kye tukuuma ettaka lya Rwanda ettaka lya Buganda ettaka lya Uganda ettaka lya Congo nze ngenda obugenzi kupangisa kuliizinga nze ngenda kuliizinga kakati parliament ezo muzisome musome ya European Union olwaleero nga homework musome neya Museveni mujja kuwala nze nkwata essimu be bamemba omu bwe yatugamba nenkubira gwenjagala Museveni era bwe buyinza bwe babuyina
newaga tuli mu unity nze kwata simu nenjikuya tiskedi kubanga nalondebwa kakati wa parliament ya Uganda nga ze zironda abageo tuli presenting mu European mu East African Parliament nga ate ababaka abalimu ba NRM majority mu gender mandarin kati ndoza mulabo obukodyo bwa Museveni parliament ya Uganda yenyini engeji yagitematemamu nga akwata obuyinza abuzze mmanga n'okubba obululu bwe balina majority ate be balonda abageo bali presenting mu parliament wali okutereza East Africa nga ate botunula ya European Union bonna ba member ate kyo tekigamba nti oyo kuyingira mu European Union oba mu Great Lakes Union enyumba zino oba union nti kya mirembe oliwe jua myaka 10 oba 15 naga nti mutufu tekinkolera nga abantu babayita Museveni bwe yakwata gwanga n'ateeka mu union bi yakola banna Uganda bakuba akalulu mumbuuze bakuba akalulu cabinet yasazeewo parliament ya Uganda yasazeewo bono buyinza buwe awoza akatereza omuyika gundi oyo yatugamba Paulo Muwanga wadde naye yali mubi nyuma itwamwitanga Enrico Mazinga yabaga mujja kumuulira Museveni ne batazuukukira mu Museveni tubasomesa bino tetuvaamu mu kinyamwe tuli how are the members of the European Parliament elected webintu bino biwandiike wansi osome mu homework yolabe babalonda batya otunulire aba East Africa babalonda batya kubanga watali kutereza East Africa temujja kuba mirimu temujja kuba mirembe temujja kuba bugagga tetujja kulekera awo kufuuka momboze mu nsi yonna otegedde universal suffrage gibakosa mu European Union okulonda buli muntu kwakimukwatako kyova nti ebyo byabakama byebateekawo bino okulonda byonna eyo tubisolvinga mu freedom charter ne tulinda tubanga ensega ne tulinda abanga ekintu kyaffe kikyo twakimaliriza na Uganda kino kyalinda kyalwanirira kyova nabagamba nti mu freedom charter ya South Africa ojjo gisome bulungi bwe bamala okugikola Mandela oli babagamba nti ffenna kino kyetugenda okulwanira kirungi ffenna batumama okufuna kino tulwanirira kino wekiri already ate kinene tuteekamu ne Great Lakes region nakyo tukikoza tuti okyaba so nze sigenda kudda mabega otegedde sijja kudda mabega tujja kutereza ekitundu kyaffe okutegedde tujja kutereza ekitundu kyaffe tujja kutereza naye nga tetutudde wansi otegedde say no to tribalism if we are to create kayogera juzi nenkatunuulira temuwulize ebyo bye babagamba bye tribalism abaganda kasajja akabye ennyo bwe kati otegedde ko bw'okatunula n'okanalayizinga buli kintu kikwangala otegedde tudde ku butonde bw'ensi Kasese district partners in tree planting campaign to combat climate change effects. Nabagamba esente zokka eziriwo mu nsi nti Great Lakes region contributing kinene nnyo mu nsi kyebatasobola kufuna kati ku Museveni ne Muhoozi okustabilizinga Great Lakes region. Ffe tulina eriwanga eriwuggwa eryokubiri ery'ensi. Ffe tulina bino byonna byowula
global warming, mukendeze, mutekewo kiki, tojja ku grow factory, kiki. Naye nga naturally waliwo amawuggwe Katonda ge yateekawo gokenyi abiri, Amazoni eyita kwikweta ne Great Lakes region. Ezo ka sente okuteeka abantu okukola kera kuba kino bagamba nti ntadde abantu 5,000. Uganda yonna mugende mugisimbe. Nemuntu abateeka abantu 5,000 musimbe Rwanda yonna emiti. Sente si zammwe, muteeka abantu Congo milioni 2 mwezi gumu nga basimbi. Ate muteeka okuba ne alternative. Tusimbe emiti, gas tumuyina, amasannyalaze tugayina, tekyali kuddayo kutema ate giri mikadde. Bwe tuba tutema emiti procedure yiino ne alternative way. Eno mu America teri muntu ayinza kkeera ku makya n'atema mu kyawo. Gasi mu nyumba mwali osobola musasula. Amanda baba genda olonda omuti ogugudde mu nnimiro yo wali. Oyo kyekikumanda olye ku nnyama. Ogenda mu store wali ogula amanda. Ebyo byonna Museveni tasobola kubikola. Kanyenge wana walala. Uganda to borrow 2.4 trillion for roads, climate, smart agriculture. Ono byabasaiji gundi ono yani ono Matia Kasaija. Zebewola kwa World Bank ya zebalia. Kakati papa wega nti tugenda tetujja kwewola wali. Tujja kwewola wali nga bagamba nti ayaga kweta bazungu. Oyaga kweta bazungu. Oyaga kweta bazungu. Oyaga kweta bazungu. Asiruwaza senga to analyze nga bulungi tobategeera. Tobategeera. Otegedde. Akati kiki ennyo nze kyenda banganze. Kwakati ensi eri ku bunkenke. Oza mugiraba. Ensi eri ku bunkenke. Ekiddawo enkya oba kyakizeewo already sinakebera online. Ekiri mu Middle East. Kikwatagana ne Great Lakes region ne Africa as a whole. Entalo za Middle East bintu bibiri. Eddiini n'ettaka bintu bibiri. Bibiri biti. Nti lumu nali mpuliza president ono Kabaka wa Jordan was one of the most moderate Muslim. Namwaganya era natwala emyaka mingi nga musoma. Buli kantu konna ke yakola yali mwawufu. Kabaka wa Jordan yayogera ekigambo n'akyogera kikyoka kibawule. N'agamba nti he was the 40th descendant or 40th descendant owa Nabi Muhammad swalla. Nga ye muntu ku 40 ennyumba yaabwe nga bwetambula mu nyumba ya Nabi Muhammad. Yagamba nti olutalo lw'Abayisirayiri n'Abapalestine, these are all children of Abraham. Fenga fawa tuina right. We have to find a solution for this problem. Kaka chova nti King Hussein of Jordan bomusoma eneteka lya Isa mu 1954 n'agaba citizenship eri Abapalestine abajja nga babongeta n'abawa obutuuze ne ku ssawa ya leero e Jordan. I hope likyaliwo erityo nti stabilization ne backwardness eya Great Lakes region kati nga Gaza Strip kiki yeetaaga nti bweba 2.4 million people kubanga kibalwanya kati byebyo ng'otunuulira Sudan ne backwardness gyerimu ne Great Lakes region getting 1.5 million people
nobaleta Sudan nobaleta mu Great Lakes region ne bagenda bafuna obutuuze mu kitundu kye babeeramu ne baba ne dual citizenship nga tebamuganye kuddayo waabwe Palestine mu Gaza Strip alina passport yaayo tebamuganye kujja kuba na citizenship wayafuna ya Sudan wayafuna ya Kenya wayafuna ki kigamba these are not ideas. They are there to stabilize these regions. Ochabandoza nti ensi senga tugikwata bulungi ejja kuba nnungi kuba ffenna n'entalo zigirimu. Ntogera bwogezi. This is my own opinion. See opinion ya people power ya president. This is my own opinion. Kwa njitunuulira ensi eri ku bunkenke. Juzi mwabyo obunkenke bwabadde mu Russia ne bukati obukyaliwo ne Ukraine olwa ideology. It has affected the entire world. Ne Africa ngamwiri emmere amafuta ffe tubonaabona ne bali balwanira ideology senga tebamufunganyeeko ababunyeebunya bazze mabega bangi bafunyemu kyekibuna kino en opinion yange gye mbagamba. It's my own opinion. Mu Great Lakes Charter senga twali tutudde these opinions could be presented ensi okuba n'emirembe ffenna nti ffe bannayuganda tusobola okutandika ekintu ekikyusa ensi yonna the entire world kubanga kino kye mbagamba okustabilizinga Great Lakes region kuno n'okugikwatako kuno mulabanga ekitono. China gye mulaba teyakeera nca nze kumabulire nze ku bintu bimu byendabye ono mu Amerika nga ntuuse emyaka egisaabiri mu esatu mbirabye natwala study nene nnyo nentunuulira China ne transformation yaayo nentunula ne background yaayo nentunuulira ne China nze nagwako ku pampu emu yali made in China nagwa pampu bbiri emu neegwa nemenyeka. China yensi emu eyali emabega ennyo nedda nze opingi n'agikwata n'agikyusa olwaleero China efuuse China eyali emabega nevaayo ne bwetudda okwebaka obwebasi nga bannayuganda tebinkwatako ekyaffe tuli baddugavu tetwasiraana ebyo tebisoboka. Kakati kikyengezaako kubagamba kiri ba Deputy Dewis nti omukulembeze waffe alina omulimu Kyagulanyi ogw'okukola okutukunga okukola ebintu bino bye mbagamba wamanga kansubye nti kwali kunampuliza nti buli kifuula nenge wa Museveni azizza regioni yaffe mabega kubanga regioni yaffe abantu bagamba nti otuuka ku kisaawe Entebbe nga kuliko bannarwanda bokka be bakola. Yes, wa Museveni yabaleeta but under people power emirimu gyabwe bagisigaze fika tukuyetinga emirimu emipya. Plan weri, the plan is there. Weri kuba abantu bajja kuza bano balwanira gino emirimu nange wange kagende e Rwanda akole ku kisaawe nonge wange kubanga ze treaties ezikolebwa kakati laba bino byekugamba bibino obirabe. Since there have been 5 secretaries generals appointed by the relevant head of states, both the secretary general position and the chairman position is appointed on rotational basis by respective partner states. Kikiro mukisome engeri gye balondamu abakulembeze ba East Africa community leaders. Otegeere era obuyinza Museveni babwesigaza okuzanya gemu waabwe obuyinza ffe tufuga obuyinza birina tulina okulwanisa ntujjawo kikyotantivu gye muyina you as people that are suffering abatalina mirimu
bino tekagambwa no ebintu byako byonna bikwangala akakamusebe bikwangala mubirabe okwatola be European Union yonga bweyo yokka eronda etya abakulembeze baayo eronda atya bammemba ba parliament baayo era abantu bavotinga batya mu union omwo amasomero gakola gatya kubana baga nti atya amasomero kikulu nnyo okusobola okujja okusitula omutindo bane nanagira bwetu benazaalibwa nendi muntu mulamu ategedde bwento okuva abamanyi nga ndi mwana muto nanagira ye maake yange otegedde naye bino byonna byetulina okutya ku pepa tugaa nedda fenga abava mu Great Lakes region oteeke yaffe yiino tusookosa ey'America system kuba kyetunoonya mirimu kustabilizinga bya ttaka kuleeta bugagga mu kitundu kukola ki olyokola be kubanga nze nakyenninda kyesiza kukobolya wano nakyenninda mbalabe engeri gye balondamu bamemba ba parliament ba president obalabe jekiraba engeri gye babalondamu nabano gye babalondamu kuba baagala buyinza kusiga nga babba bakontrolinga twateekawo European Union twateekawo East African Union ne passport ogenda bugenzi Kenya mbalabe as the first assembly East African Assembly bagilonda batya ne bamemba baayo 65 bagilonda batya nabali balonda batya kiki ekiri emabega wano mwagala kiri kino kubanga atufugira mu butamanya kitambula bulungi bwemba njagala ekintu kyonna kikolebwa mu European mu East African Parliament kyonna kikolebwa kiti yakwata bukwasi simu n'agikubira oli gwe yasindika ye n'amugamba gwe njagala kino nayogera ne president nze bwemba njagala kino bwabukubira president wa gundi ye amukubira era obuyinza bali be babuyina so maliriza budde mumpeddeko nakereye naye nja kukomawo ku Sande nga bukyali ku makya bazaba Jeff nga tebanajja nja kukomawo ku programu yange ije nakomangawo nga bukyali ku kyasanga 11 oba 12 za Uganda zemu nkola program sinava mu ku struggle naye mbaako byenkola era ntwala budde bungi nnyo nga mbikola tetutudde so see you when I see you next week mwebale nnyo tuyanziza mukulu muyombya Richard obubaka bubadde bunyuvu bubadde bulungi nnyo okusomesa n'otuggula amaaso ne tumanya wawe tulina okukwata nawe tulina kukwata aye tugenda kukulaakulanya tutya ensi yaffe era tugenda kwegoba tokko tutya bannakyemalira n'okulaba bwe tuddiza ebyo bye babbye bye boonoonye tubizaawo tutya zonna ensonga ezinyonyodde bulungi naye kati obuvunaanyizibwa buli eri ffe bannayuganda buli kadde mbagamba era nja balemerako nga nkibagamba nti ffe tulina obuvunaanyizibwa okuddaabulula okununula okujja ensi yaffe gyeri tugifuula ensi ennungi Uganda yaffe Uganda ggwanga lyaffe ensi yaffe wano we twazaalibwa era we tubeera situnayo walala lwekyo ffe tulina okulwana olutalo olunene okutereeza Uganda yaffe teriiyo mulala okujjako ffe era ng'omulimu guno tulina ogwekolera ffe kennyini paka nga Uganda eteredde kale mbaagala nnyo Omukama tunasaba abankuumire tujja kuba tuddamu tugambe ebigambo mweraba